ebbanga buli bagusamba balowooza ku maama piisi naye agikuguza emipiira naddala egy'abalenzi bifu emipiira olwaleero gye tusamba gigire gyaffe egya select size 5 ya mitwalo 12 wakati wa 12 ne 15 kiba mirungi tutwala ebbanga mbeeko ekitono ekitangaala kyepa honorable councillors abaliwo ne bakamu baffe abali mu house eno okubategeeza nti Nama ng'eggombolola lyerimu ku magombolola agalina ebitebe byago ate nga litudde ku acres eziwererako ddala. N'olwekyo kyemuva mulaba nti Nama sub-county mu disitulikiti yonna ey'Emukono ekyali modo. Baani abalina okwongera okubeera nti Nama ekyali modo yeffe ba honorable councillors abaliwo nga tuteekawo ebyenjawulo ebitabaddeewo. Njagala okutegeeza ba honorable councillors abaliwo nti Nama bamukadde waffe festival bwe babeererawo baakiikanga kawuka. Sebo nga mpita mutebe yo speaker njagala okubeebaza abamukulu festo nti baateesa bulungi. Oluvannyuma lwa Nama okufuuka eggombolola ne bateesa tuddeyo eka tuteesezeeyo. Era okusinziira ku kyemmanyi bwe baava e Kawuga kanso y'Enama yasooka kutuula Kisowera kyatyo ku Uganda nga bwe batuula. Mu kiseera ekyo nno tewaalingawo ba councillors balondebwa butereevu nga ffe batulonda. Local council 2 executive members bonna baasitukanga butereevu ne bajja mu kanso ey'eggombolola. So kino ekyaba direct councillors ne ba women councillors okubeera tebalondebwa mu kiseera ekyo kyali tekiriiwo naye balondanga ba speaker mu abo balaba abalina obusobozi okukubiriza enkiiko ezo. Twagala okubeebaza abamukulu festo. Nama ng'eggombolola sebo speaker nga mpita mutebe yo njagala okwebaza standing committees ebbiri eza Nama naddala eya general purpose nti Mosoni eno yasooka nejja ba honorable councillors ne batagitegeera bulungi oba ne batagifuna bulungi naye njagala okwebaza general purpose nalimu era natuula twabannyonnyola ensonga eno bakitegeera bulungi. Njagala okwebaza sebo n'okwebaza business committee nti mwatuula mwalaba ng'ensonga eno esaanidde okukomawo. Yalina amagombolola emiruka 5. Ekiseera ekyo Namawojjolo yali taliiwo. Namawojjolo yali akyali wansi w'akasenge. Oluvannyuma ne tufuna omuluka ogw'omukaaga ogwa Namawojjolo. Era Nama okutandika ng'eggombolola omuluka gw'empoma kati ogulina ebyalo 13 gwali gulina ebyalo 12 ng'ekyalo Luwunga tekiriiko. Ebiseera ebyo ekyalo Luwunga kyali kikyali wansi w'omuluka gw'ekasenge. N'olwekyo kati essaawa zino twogerera Mpoma parish erina ebyalo 13 nga ne Luwunga muligattiddeko. Oweekitiibwa sipiika nga mpita mu ntebeyo nsaba bakasirazi bano bakkirize ffe ng'eggombolola y'e Nama tuveeyo n'olunaku lwe tulaba nti lunaabeera olulungi gye tuli tubeere nga buli mwaka tujaganyanga Nama okubeera nti tujaganya we tutuuse ate nga twefumitiriza na ku biki ebitulemye era tunaavunuka tutya ebizibu ebitulekedde okulemesebwa ebyo. Ekyokubiri w'ekitiibwa sipiika era tukkirize Nama ebeere n'oluyimba olwayo oba nga tugenda mu masomero ag'enjawulo tubeera mu bibiina ebyenjawulo ne musanga balina oluyimba lwabwe era bwe baluteekamu owulira nga bonna bammemba b'ekibiina ekyo bazzeemu amaanyi. Bwe libeera ssomero owulira nga abazadde bonna abaweerera mu ssomero eryo bazzeemu amaanyi. N'olwekyo era nsaba ba honorable councillors bakkirize ffe nga Nama era tufune oluyimba olwaffe olutugatta nga ne bw'obeerawo ne balukuba ositukiramu omanya nti eno ye Nama eyange tulina kukwataganira wamu tubeere nga tutumbula Nama. Ate atukkiriza ffe nga Nama tetugamba twagala kweyawula ku Uganda oba ku Buganda wabula tulina okubeera n'ebendera eyaffe nga buli lw'ogira bw'omanya nti eyo Nama y'ebendera yaffe. Era bujja kubeera buvunaanyizibwa bwaffe bwe tunaatuuka ku bendera okunoonya tugiteeke mu kkala ki kubanga tetujja kugamba Oweekitiibwa sipiika tuteeke mu kkala yero oba mu kkala red wabula tujja kutuula nga kanso tusalewo colors bendera zaffe bweneeberamu.
so eggombolola yaffe bwe yali emabega si bweri kati abamuyinza obutakiraba naye abamu mukiraba olw'ensonga nti bw'otuka ku ggombolola kati ekyamazima buli memba ku tekiniko alina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo kitabaddewo mabega kuba kati otuukaawo bagamba nti gundi yavunaanyizibwa ku kompawundi gundi yavunaanyizibwa ku kino naye luli obuvunaanyizibwa bubadde nga buli ku muntu omu yekka. So twagala kwebaza olukiiko lwebaza kifu waffe olw'enteekateeka ennungi waba abavudde waggulu naye okusookera ddala nze njasooka okwebaliza ddala olukiiko olwa General Purpose olukubirizibwa Honorable Iga Solomon olw'okuvaayo obulungi n'ensonga eyo ne mugiteesaako era ne mutumatiza ne mutulagana wa olunaku olwo luyimiriddewo lutya. Oba oliawo nti moshoni eno yalabikirako mu kansi eyaggwa naye tetwafuna kunnyonnyolwa bulungi kumatirizibwa. Naye neebaza Honorable Minister olw'okuba nti osobodde otunnyonnyola obulungi oba oliawo ne tumanya ne gyenvudde wannama oba oliawo luli omukisa gwe tutaafuna kiba kikyamu nnyo era omuntu asobola okuyimirira n'awakanya ku ebyo ebinnyonnyoddwa n'obukulu bw'ensonga eyo bwe yaba aliko ekikyamu. So nze nkirabye nga kikulu nnyo nti oba oliawo tulina n'abantu bangi ba invesita baffe be tusobola okuyita ku lunaku olwo bwe balaba we tutambuddemu ne gye tulaga basobola okutuyambako okuba nga boogerako ettaffaali eggombolola yaffe lwa moshoni eyo ennungi aibeka abakkaanya kubanga ekiri wano tetulina n'omu gwe tugoba ffenna tukkaanyiza nti bakozi baki. Semanda Richard kansala akiikirira omuluka gw'Ennamawojjolo ku ggombolola Ennama. Mpozi olunaku lwa leero ebadde kanso yaffe emalako omwaka. Mpozi neebazizza nnyo mwenna abasobodde okugibeeramu timwebale nnyo mwebalire ddala. Mpozi nkubiriza abantu b'eggombolola y'Ennama abantu b'omuluka gwange ogw'Ennamawojjolo gwenkiikirira nti tugenda mu bikujjuko eby'ennaku enkulu. Naye kyembasaba nti olwaleero eggombolola yaffe nga weeyimiridde obubbi mwebuli obwakibbattaka obw'okubba boodabooda z'abantu obw'okumenya amayumba naye mbasaba nti mu zino ennaku ze tugenzeemu wakati ng'obubbi bweyongedde mbasaba bwe tuba mu mayumba gaffe tuleme kwebaka kubulizaako. Bamanyi okugula amayumba nga mwemuli ne babba. Ebisolo we tubireka ebweru tubeere nga tufaayo nnyo okubeera nga tubirondoola okulaba nti bw'atiisi luvannyuma lwa ddakiika 2 otunuleko ebweru wekitaba naki ofune omukuumi asobola okubeera ng'akuuma ebisolo byo. Olina ebisolo olina ente ezo 15 kikugasa ki okwebaka mu nnyumba omwezi lwaki tobeerako ebweru n'okuuma ente ezo. Ekirala nti abo bonna abali mu ggombolola yaffe nga mmwe mwefudde gwa kutwala bibanja by'abantu mataka g'abantu. So nze nsaba ebitongole by'okwerinda biveeyo abantu abo bwe bakwatiddwa basimbibwe mu maaso g'omulamuzi ate babeere nga basalirwa ekibonerezo kyabwe. So nkubiriza abantu bange mwenna nti tugezeeko okulaba nga twekuuma mu mbeera eyo ey'ennaku enkulu gye tugendamu. Bwe tuba tusanyuse twerekeremuuko kuba akaseera kajja kubeera katono nnyo nga tuvudde mu nnaku enkulu ate abaana bajja kuba beetaagisa okubeera nga baddayo ku masomero. Tekijja kuba kya buvunaanyizibwa kubeera nga ssente zonna wazisipendinga ennaku enkulu tuuka abaana okudda mu masomero nga tewali zisobola kubazzaayo ku masomero. Mpozi buli omu asanyuka ennaku enkulu naye waleme kubaawo batuusa ku bannaabwe bulabe. Tubeere nga tusanyuka n'okwagala nga tusanyukira mu mukwano ng'era bwe kiri nti tugenda kusanyukira mu Yesu Kristo mu mazuukira ge neyanziza neyanziike. Kyo tugenda mu mwaka omupya
obubaka bwange eri abatuuze bannayuganda bonna okutwaliza awamu newankubadde nkiikira abantu b'Empoma mbakubiriza tuleme kucakala nnyo tufube okulaba nga tukuuma bye tulina. Singa ova awaka nga tosibyewo owoza poliisi ejja kukuuma, ekyo kya bulimba. Tukyakale ekisaanidde tukuume ebyo bye tulina. Ekirala 2025 tugenda oyingira ebyobufuzi kuba singa otunuulira tubadde mu kanso ndabye omukyala yakiikirako wano disitulikiti eno omukyala Peace abaddewo naye akulaga akola ki ajja era ntunuddemu akasente nga akakoze eki akataddewo. Nja kusaba abantu ebyobufuzi ebijja bigenda kuba bya muliro kkiriza obagaana. Bw'oba omanyi towagire muntu nkusaba tolyaki sente ze tambula nga oli simaati gwowagira gwoba olira ki akasente naye omanyi tomuwagire. Ate nkubiza ne bannabyabufuzi bannange tuzanye ebyobufuzi ebirungi, tuleme kuwambagana, tuleme kuttiŋŋana, tuleme kulumbagana na kweraga lyanyi, tube nga tuweereza bannayuganda. Abiri John Bosco Emma Ssentebe w'Eggombolola y'e Nama. Njagala okutwala okwebaza kanso leero waero ngenda kusa mwezi 18 kanso ekalawo kalenda ya 2024 ebaza bakansala obw'omulimu okuba lusobola okuteekerateekera abantu baffe ab'Eggombolola y'e Nama. Ensonga y'obubbi bw'ebisolo ekiseera kye tulimu mu kiseera kibi kya nnaku nkulu. So wano nkubiriza abatuuze bange bonna ab'Eggombolola y'e Nama okusingira ddala abakyala abaami nti kyekiseera basuleko ebweru abakuuma ebisolo byaffe. Olwawantu kisanze ebiseera ebisinga obungi omwami asobolwa okuleka ekisolo kye obukadde obusatu wabweru nayingiza n'egiina oba sapatu ey'Enkumi 5. So njagala okwegayira kwonna nti abakyala bakiriza abaami basoleko ebweru bakuume ebintu byaffe. Naye nsabira ddala abaami tebasulira ddala wabweru ebbanga lyonna, si bwe guli munnange. So obubbi bw'ebisolo webuli mu Nama, naye naffe tugezaako kuba tuli wamu ne komandanti w'Empoma, tuli wamu ne OC poliisi Nama, tuli wamu ne OC poliisi Mbalala n'ab'Emukono bonna tusobodde okubeera wamu mu kulwanyisa obubbi. Ku nsonga y'ettaka ekibataka kiri wonna mu Uganda, it's everywhere in Uganda. Naye tugezezaako bwe nayingira kyali kyamaanyi nnyo wano mu Ggombolola y'e Nama, naye katugezezaako okulwanyisa kuba abantu bano ababbi b'ettaka si baana nti baava Busoga, si baana baava Bunyoro, naye baana bazaale baawano. So tugezezaako abamu okubayita, we counsel them, advise them of what to do, okusinga okwenyigira mu kubba ettaka, okusinga babba bibanja ne batunda waggulu. So tugezezaako okulabika nti tusensitizinga bananyini ttaka okuba nti basobola okukozesa ettaka lyabwe n'abalina ebibanja okuba nti babikozesa, kuba kyanguyira omuntu okujjanga ekyangaala kiri awo n'agamba nti kanyingirewo kati nkozese ekiseera kino kyokuba nti nkozesa ekiseera kuba tewali muntu. Naye kati abantu abalina ebibanja ebinene n'amataka batandise gakozesa olw'ensonga nga b'Eggombolola y'e Nama Christmas ennungi, naye ensimbi muzikozese mu bufunda bwazo. Bw'oba ofunye omutwalo nga gw'ofunye n'ali kusabye okoseeko akakaaga oba 5,000 otereke 4,000 oba 5,000 zisobole okuyamba mu kiseera ekikola ekiddako. Baagaliza Christmas ennungi, omwaka omujja gubeere gwa naffe mu buli nsonga. Njagala okwebaza technical team nammwe okubaera abawulize gye tuli, era naffe tubakakasa nti tuli basiimu. Sebokkiriza kulageko ku executive yange bannange yenze mundo wa Kadaala mwe mugenda okunasula epeesa erinyongerayo ku disitulikiti okwongerezako ebintu biseewo. Basebo ne bannyabo abali mu galala eyo, njagala okubategeeza nti ekifo kino kyendiko kiringa muwala. Bw'abeera ku kyalo nga munyirivu, oweefunza n'owenda lyakitunuulira. Naye ate omukyalo oyo yalondawo n'agamba akabuuka kali akakubye ekikalo obulungi. Basebo ne bajja bakabuuka ako yenze
2026 Kalotiki nga basi kimanyi bagenda kujja babagamba sebo gamaliriza bagenda bagamba voti Waisire yenze 2026 basebo ne bajja people power our power naye mubeera attentive muli ebintu ebisaanidde munywa ebisaanidde temwemalaamu abaana baffe abali mu vaaka abaana baffe abakomye okuva ku masomero banaye abazadde njala bakubiriza abaana tembannyo mwaganya genda ku binyumu abaana tembaba mwaganya batwala mubasenga kuwummula mubeere n'abaana bammwe bazadde musobole okuba nga mumaintaining abaana bammwe nze kansala Nawume okuva e Katoogo olwaleero tubadde wano Mpoma kutuba kanso yaffe webadde ebadde nnungi nnyo honorable speaker njagala era kukwebaza nti kanso ogikubiriza bulungi n'ababadde mu Galale Kawumbe Po ndi area councillor w'omuluka gw'e Katoogo mu Namba Sub County Council kugombola ndi secretary gender community services. Njagala okwagaliza bannayuganda Christmas ennungi ate njagala okubaagaliza omwaka omupya ogujjudde emirembe. Wabula okusooka nkubiriza nnyo abazadde buli w'embeera nti abaana baffe tubakuume butiribiri. Abantu boonoonese omulembe gw'okusibira abaana ogwaggwaawo dda. Bwe twakwatanga omwana omuweereza wa ssenge ekyazanga n'omuweereza wa kkojja ejjinja n'omuweereza wonna w'osobodde naye kaakati ensi eyonoonese. Bwe mbadde ntunulatunula Nama poliisi emisango gye tukutteko mu mwaka guno tufunye emisango 8 cases 8 nga bajjajja beegadanze n'abazzukulu baabwe. Tetumanyi kivudde ku ki n'olwekyo abazadde balina okubeera nti bakuuma abaana baabwe okusinga baweereza mu bajjajja beeyambisa chance olw'okuba omuzzukulu amuyita mwami amuyita mukyala neeyambisa chance eyo n'akozesa abaana. So nkubiriza abazadde mu kiseera kye tugenzemu eky'oluwummula bakuuma abaana baabwe. Omwaka ogujja kugenda okutuuka ng'abaana bakyasoboka okulabirirwa. Ensonga ey'okubiri ebyokwerinda si birungi nnyo mu bitundu byaffe byonna. Bw'otunula omuluka gw'enkiikiriro gw'e Katoogo obubbi bw'ebisolo obubbi bw'ebirime mu nnimiro bungi. Okwerinda tulina kusitukira wamu. Okwerinda kutandikira kuffe abantu. Tetusuubira nti poliisi erina b'ofiisi abamala basonera abamala abanaatuula mu maka gaffe batukuume. So tufuba okulaba tubivugira nti nnyo bw'olaba omuntu ng'asaabaza embuzi, omuntu asaabaza ente, omuntu asaabaza enkoko, mumubuuze ebbaluwa kwatambuliza ekisolo kyatambula. Tubeere vigilant awo tujja kusobola ebyokwerinda okubikuuma obulungi. Mbaagaliza olunaku olulungi ate era mbasaba twongere nnyo amaanyi mu kukuuma abaana baffe. Ekiryoka kinnuma nnyo nti abaana si zonna gye tugenzeemu tugenda okumaliriza ennaku enkulu ng'abaana boonoonese kiwanvu. Mbaagaliza ekiseera ekirungi Uganda okusinga ddala genda Yoweri Kaguta Museveni ne maama wamu ne family ate n'abakulembeze bonna abatwala mu NRM okulaba nti tudda eri abantu baffe tubakolere mu budde buno n'omwaka omujja gw'obeera omulungi so okulwanyisa n'obwavu okusinga ddala tubasomese bategeere ekigambo okuba obulungi kitegeeza ng'era pulezidenti baategeeza nti Kirabire Badiru mu Kodingo sipiika y'eggombola y'e Nama. Olwaleero ebadde kanso y'e Nama emalako omwaka. Ebiteeso bingi biyisiddwa ng'eggombola y'e Nama okufuna oluyimba olwayo okufuna flag eyaayo okubeera nga tuba n'olunaku lwe tusobola okutuula awamu ng'abantu b'eggombola y'e Nama ne tubeera nga twejjukanya ku ggombola yaffe wa gyevudde nawa gyeraga. Kinsanyusiza nga sipiika nti bakulembeze bannange ba honorable councillors tukkaanyiriza wamu ne tubeera nga tukiyisizza. Obubaka obuyozaayoza bannannama w'ejjolo bannakatoogo bannabulika abantu bange ab'ennamubiro tuli mu biseera bya bikujjuko bya Christmas. Bakubiriza abassebo ne bannyabo tubeere nga tusipendinga bulungi. Tukimanyi obuvunaanyizibwa tulina bulungi mwezi gwa kusanyuka gwa kweyagala naye tubeere nga tusipendinga bulungi kuba tukimanyi tugenda bba twakayita mu kaseera kano ate nga tulina obuvunaanyizibwa bw'okuzzayo abaana baffe mu masomero. So makubiriza tubeere nga ensimbi entono ze tulina tuzikekkereza tulabe nga tulekawo zinatusobozesa okuzza abaana baffe mu masomero. Nja kusaba bannaffe abakozesa ebidduka naddala abatakisi ababoodabooda mu kaseera kano ebidduka ebyo babeere nga babivuga ku sipiidi ensaamusaamu. Tuleme kufiirwa abantu baffe olw'envuga embi oba olw'enkozesa y'ebidduka etali ya buvunaanyizibwa. Ensonga endala
tugenda mu mwaka 2025 2026 mwaka ogujjudde nnyo ebyobufuzi naye nsaba abakulembeze bannange n'abo abeegwanyiza ebifo tusigale nga tweyisa bulungi siraba nsonga lwaki tuteeka obuvune ku bannaffe bwe tuvuganya nabo ebifo kubanga ensonga ffenna tujja sigala nga tuli bannakitundu bwe tuba bakulembeze ba Ggombolola y'Ennama tujja sigala nga tuli bakulembeze ba Ggombolola y'Ennama bwe tunaabeera nga twetaddeko obuvune kijja kulabika bubi bwe ziba nsimbi tuzisaasaanya empola kuba osobola okusaasaanya ensimbi mu byobufuzi ate abantu batakulaba mu buweereza so mumakubiriza abakulembeze ffenna naddala abeegwanyiza ebifo by'obukulembeze tubeere ng'ensimbi tuzisaasaanya mu mbeera ya kigezi ya kikugu ate tuleme kuteekawo mbeera esasaamaliza mbeera eteeka ku bannaffe buvune embeera ebeera ng'ekwonjera bannaffe tuvuganye ebyobufuzi ebya kisajja kikulu mu mbeera bwetyo neyanziza mwebali